Endwadde ya arthritis y'emu ku ndwadde ezitawaanya ennyo amagumba mu bantu era ng'eno esinga kwata mu maviivi. Namukasa Dorothy myaka 58 nga mutuuze w'e Namugongo aludde kumpi emyaka 6 ng'atawaanyizibwa obuzibu buno n'obulumi wabula nga ye afuba kumira mpeke mwana tuziweweeza buweweeza nga yali atya okulongoosebwa. Naye nga bw'omira ku painkiller weweeramu naye bwe ziggwaawo nga pain eddamu. Nenga ndaba ku doctors abamagumba paka lwe baŋŋamba weetaaga kulongoosa naye nga ntyayo. Ku myaka ng'esatu nga bajja tukulongoose ngamba bulako. Wabula essaala y'ono yaddiddwamu oluvannyuma lwa minisitule y'ebyobulamu okuyita mu ddwaliro ly'e Mulago okuvaayo ne bassaawo olusiisira lw'ebyobulamu wabula nga batunuulidde nnyo okulongoosa abo abalina endwadde eno. Era Namukasa omu ku balongooseddwa agamba essanyu alina lyamu okiwaagonja. Payini wadde ekyatuma naye tetuli bubi nnyo naye nga weetyo ekiro baatuwadde pethidine ssaawa 6 ku nkya bakedde ne batuwa panado kati pain kweri naye ntono kuba tusobola okuvaamu kono otambulako mu kagaali awo n'okomawo. Okusinziira ku Dr. Banjirana Alexander, Senior Consultant Orthopedic Surgeon ku ddwaliro ly'e Mulago alambuludde ku bimu ku ebyo basobodde okukola ng'abantu abasobeeyo 24 be balongooseddwa era asabye abantu bonna okuddukira mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Obufunye mu kabenje abasawo we bali Mulago mututuukirire tujja bakebera tulabe nti tubalongoosa. Ono agamba nti obujjanjabi bubalirirwamu ensimbi eziri mu bukadde 7 ku 8 ekiremesezza bangi okufuna obujjanjabi buno wabula ng'olwaleero kino kibadde kya bwereere era bannayuganda basabiddwa okusooka okufuna obujjanjabi kuno nga tebannaddukira bweru kubanga ne wano ebimu ku bikozesebwa n'obujjanjabi weebuti buli. VV ne replacement si kyase okufuna eno implant si ya sente ntono. Eno implant eri egula sente nyingi kumpi milioni 8 kati olaba abalwadde 26 bafunye milioni bafunye amavivi mapya bw'okigattamu kituuka milioni nga 2. Dr. Byanyima Rosemary akolanga akulira eddwaliro ly'e Mulago asiimye gavumenti olw'okuvujjirira eddwaliro n'ebyuma ebyetaagisa okukola okulongoosa wabula n'asaba okugula ebyuma ebissibwa munda mu maviivi agalongoosebbwa. Over time we realized that we also need those implants which they use and these partners are able to mobilize some of these and come with them and then we are able to serve the patients who require them. These patients are normally selected from those who are regularly attending our clinic and are assessed. Dr. Byanyima agamba nti bingi ebiviirako abantu okukosa amagumba ga maviivi okuli obubenje n'ebirala wabula nga byonna byetaaga okulwanyisibwa okukendeera. As you hear from the orthopedic surgeons, the specialists, the causes for these problems in the knee are varied. And some of them are due to accidents, notably the road traffic accidents. So we also need to have a campaign against these accidents so that they can really dramatically reduce and then we'll have a less load of patients who require. At least we'll deal with those where the degeneration of the knee is due to advanced age, but also, you know, we also need to work on our lifestyle so that we do not become obese and overuse our knees and we get wear and tear. Freddie Chris Kisao, John William Ogenda, BTM Community Report.